Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bannaffe batulaba muli mutya nera nkomyewo ku channel yaffe ya Nuruddin Ntege YouTube account yaffe Nuruddin Ntege. Subscribe, share with your friend, advise your friend to always follow us by subscribing. Mberawo ku ensonga zenga bwe mbiraba gwe naye n'ombulira bw'obiraba eyo gy'oli ebintu ebigenda mu maaso mu ggwanga bya entertainment, bayimbi bo, bya bufuzi, business, gwe nga bw'oba obiraba nange bwe nkuwaye nze nga bwe mba mbirowooza ng'obiraba okyeyo. So subscribe ku Nuruddin Ntege ku mukutu guno, that is on my YouTube channel, obe ng'osobola okuteesa naffe. Toyanza nnyo mukulu Nuruddin Ntege. Yes. Twebale nnyo, webalire ddala okubanga ku mukutu otuweereza. Naye abawagizi bossebo, comment ezimu ze twasomyeko, olina ebintu bingi, waliwo abaagala okufunako okubuuza ebibuuzo nga bayita ku WhatsApp yo. Nga tebaagala kuyita mu comment kyenjenje, waliwo abamu be wasoma nabo ssebo. Abamu nga bali Germany, Brazil, Italy, India, manye ensi ekuzunza bwayo ng'ayagala kubanga akubuuzako. Tuba tusaba bawe ku WhatsApp namba yo. Namba yange eri +256 nkozesa ya Uganda 701 55 8563. Owabwe tugisomera gwe Uganda eri 0701 55 8563 +256 701 55 8563 oba 63 yesembayo obengo osobola okuweereza ka WhatsApp ko kyobuuza ne kyoteesa. Nyumirwa nnyo abampabula, nyumirwa nnyo okuwabula n'abalala, kyovala sitera kuvuma abantu, tera okukola analysis nga maze okukola research n'ebyendowooza ne life experience ebyo z'olaba ng'oyigako ng'olaba. So bwe ntyo bwe ntambula. Ekibuuzo ky'ekisooka kiri kyo ekitiibwa. Ekibuuzo kye tugenda okutaata kiri nti tulabye ebintu bingi oba abayimbi bangi nga bagenze bweru w'eggwanga okuyimba. Yes. Era abamu abayimbi wane Uganda omuyimbi bamugaa nti ogenda kuyimba ko bweru wa ggwanga. Awulira nga afunye medal. Yeah. Era abamu ku bakomedian n'abayimbi tufunyemu oba experience ebimu nga bavuddeyo oluvannyuma nga esebbanga n'ayomba nze bantwalira ku $300 tebampa $300 kyokka bampaako 2 emu ne bazirya. Omuyimbi wa Uganda omujja Uganda omutwala ebweru kyangu kirirayisi nnyo. Kya mirundi ebiri. Omuyimbi wa Uganda oba tunnayimbako wano mu Uganda mu Africa. Walaba Sofia in London. Eyo yali Nigeria. Kikulaga nti okulinnya ennyonyi kimaze ebbanga kya muwendo nnyo mu Africa n'ensi ez'enjawulo. Kati omuyimbi yenna bw'ayimba ekirooto kye ekisooka ayagala alinnyeko ku nnyonyi. Era tebakulimba nti tebamwolekera, bamwolekera abeewaabwe ne bagamba Biini wamulabye, Anko Biini wamulabye, yajjekubye ali ku nnyonyi. Kati okulinnya ennyonyi olumu omuyimbi tafaayo, bamuwadde sente mmeka, afunye mmeka, omulundi ebiseera ebisinga ogusooka tebamumazeeyo saguze ninnya ennyonyi kiwedde. Abantu balina jjukira oba ne abantu oba olina okukakasaamu. Ontegedde bulungi kyayamaanyi ne taata kati yo kibaawo. Olumu tofuna n'amaanyi ga negotiatinga bulungi. Kali akabugumu kubuga ennyonyi. Ennyonyi tesaaga. Ke kakubuzaabuza. Ennyonyi tesaaga giraba edduka. Kwegane n'olina abatoga oyinza noga nti ba deposit mumpaddeko kwota nokkiriza. Ne batakuwa deposit kasita bakakasa nti okusula we wali gundi yakunona ku kisaawe. Manja bino twogera ku bayimbi ba ggwanga Uganda basita abawano. Anti baba tebagenda kuyimba wano. Aba agenda kulinnya ku nnyonyi. Omuyimbi gwe nnyonyi terinyika. Gwe funa bakwano b'okkumi babuuzi bameka abaakalinnya ku nnyonyi. Kuba enjawulo gye tulina ate abasinga okulaba bino ebintu byaffe eby'okuzikya bagirinnya dda ate bo balinnya nnyonyi. Naye babuuzi yatunule mu famire y'ewaabwe bameka abaakalinnya ennyonyi. Era bameka abawa ennyonyi ekitiibwa. Ssenyonyi ya bbeeyi nnyo, kintu kya kitiibwa bw'ogimanyira
kifuuka kya bulijjo naye oba togirinnyangako lw'otegeera nti ennyonyi ya ddala. Kwegamba omuyimbi okumutwala ebweru nga gwe gusoose. Baba bamuyambye n'obwerere yandiyimbye. Wangi taata? Sebo oli aba music artist mulamba. Anti nkugambye music talinnya bw'oba ofunye omukisa ogukutwala okulinnya ennyonyi. Okitegedde ekyo kimu. Kati kuddayo naye omutegesi yandibadde n'omuntu ono amuwayo kantu kubanga bw'ogenda ebweru abantu bakusuubira okubaako ne by'okomawo nabyo. So weetaagamu ku kasente akalu n'omuwayo ne bweziba miliyoni 4 n'amanya njagulayo ka perfume akalungi njagulirayo chocolate njagulayo essaati ennungi oba ngatto gy'abadde yeegomba oba mpale nga artist muwe miliyoni nga 5 ajje nga kyekyo naye obuzibu buva luddawa ku bayimbi kibatera okwogera nti batuukayo bapromota ne batabawa ssente ne babatambuza bubi ne babatusuza bubi bya mirundi ebiri batwala omuyimbi ebweru w'eggwanga ng'ekifo we bagenda omuteeka kituuza abantu 600 oba 10 kale okitegedde kati nga ssente ezimuleeta ku nnyonyi ezinaamusuza miliyoni nga 2 ezinamuliisa 2 gayinza obutawera miliyoni nga 10 kale 15 kuba kubako return ticket naye ng'ekifo kigenda va miliyoni 10 na mmeka 15 nga byakwesanyusaamu buki bwesanyusa basasula $2 $2 $10 $4 ekikumi n'olumu teziwera $5 4 kwega bosasudde tubale mu $4 nti abantu 1000 ze $14 si $10 $2 $10 abantu 1000 kati $10 ze miliyoni ziba sente ntono ozegedde ziba miliyoni 5 10 okitegedde kati weziba ziri mu 10 bakuspendingeko mmeka oyagala first class ennyonyi oyagala Emirates byoyagala bituufu naye gwozizza tofaananya ebbajjo eyakotagolinga abayimbi naga nti gwofuna zino naga nti yali abuuza Palaso naga nti Palaso nsaba miliyoni 10 nkutegeke wekka onoozireeta nteeke ku mutwalo kati kyegamba nti n'abategesi b'ebweru bannayuganda tebalina maanyi ga attractinga nsingala abayimbi baffe abaawano ekitegeeza abayimbi ba Uganda bwe bagenda ebweru w'eggwanga abanayuganda be babalaba kuli bazungu bagala ne bajja ne bayayana olinga zina girlfriend we ba boyfriend era babeeramu omunga yenyola bwenyoza omuzungu tokakanyiza mazima alien skin yabadde London kebere ekivulu alabe mu kubazungu nkobuuze mas omukulu wano tulabye abayimbi abakava e Uganda alien skin abantu be yabadde nabo e London nedda oyina Google nina Google naye nabalabye bajjudde bw'onofuna obudde nawandaba njagala kubera lwaki ekivulu kiteekebweru ku muyimbi munnayuganda kizibu teeka mu Google Royal Regents owulira venue in London teekemu seating capacity Royal Regents venue oba hotel London oteekeko ekigambo London seating capacity bajja kukuterako standing abantu 9 nga bayimiridde wansi waggulu bakongereko ebisatu be bantu 1,200 oba bakugambe sitting 7 standing 9 abantu baba 1,300 byenjogera teeka mu Google omanyi kati nze nantegeseeko ekivulu ku Labonita gwe nze ng'otegese muyimbi ki Maria ki MC nze nasooka omuteeka ku Labonita ne bw'omuyita n'omubuuza MC Maria ki ku theatre Labonita omanyi abantu beetuuza nga batudde olowooza balinga bameka bayinza okuba emitwalo 13,000 13,000 Labonita ng'abantu batudde nga tebeenyize mutulamu abantu 705 nga tebeenyize nga batudde mu butebe buli omu oli mu katebe mu theatre Labonita buli omu atudde mu katebe tebawera na 10,000 ejjudde bulungi theatre Labonita ng'ejjudde buli muntu atudde mu katebe
kati n'oyongeramuko buno obutebe busi plastic n'okuyimirira ng'olwogikubye labonita eboneredde n'ogikuba n'ogisinyiga ne bongeramu obutebe babadde omu ne batula babiri wano ku stage n'otuuzatuuzawo ne ku bantu inawo amadaala gonna n'ogateekako abantu mubaamu abantu 105 ne bwe bajja abalala 5 toyina woobassa naye ng'ejjudde era bw'ogiteekako n'okuba ettaala bw'oti olaba omutwalo gw'abantu oguli wali kwangi naye nga waliwo abantu 100 olwo nno ogikubye kati olwo nga gwe wapangisa ne wabweru abantu bayumba bafa kati olwo nga gwe waleese mu labonita wamuyingiriza bamuyingiriza ku sente mmeka osobola ozifunawo sente omuyimbi oyinza okuba muwadde miliyoni 5 nga wasabye emitwalo 2 kwemeka kwetaano kati ku 1,100 emitwalo 2 gye obukadde 2 okitegedde ku mitwalo 5 bw'ofunayo abantu nga 10 emitwalo gya 5 etaano oyinza okufuna abantu nga gegana 5 ba 2 kakadde ku mitwalo 5 sike kakadde bukadde 5 okitegedde wansi n'ofuna abantu bo 5 nga 15 ku mitwalo 2 izo milioni 10 n'ogatta wali ono n'omuwaka emeka ogenda ogattagatta oyinza ofisa milioni 6 ku labonita oba 8 oba 3 kubanga ojja kuba oleeteddeko abayimbi abalala wano bwe bityo labonita ogipangisizza kaakati tuvaawo awo nkututte alien skin we yakubye ogimenya buli omu n'agaaki yakoze London wewo bannayuganda we bajjuza bandi mutadde mu kisaawe manager tulaba abayimbi bakava e Uganda abamu wana abatali bannayuganda wano wana Uganda babaddewo bagundi waliwo bani boy to men boys to men babaddewo ne bamafikizolo bamapiano babaddewo kemabegaawo kati wano tuwulira badayamani gundi bageddawo abayingira ebivulu ebyo bansi yaabwe anti kati bali baba bakuba music n'anyumira bannayuganda okitegedde kati ffe waffe olw'okuba olulimi lwaffe terukasala nnyo kati tunyumirwa abanigeria tunyumirwa oluswayiri tunyumirwa olukongo olulingala tetulina choice ekijja olwakazi bakava bazamya bakayita mampi ffe ekinyuma kyekijja okategedde yakula amagulu ne bali bwe bajja batunyumira naye ate waliwo n'abazungu abali eyo nga baakabinnya ewaabwe nga wano tetubamanyi nga ne bamuleetera 5,000 tetumuyingira manager tulaba wano omukulu w'edikenzo ng'agenda nakuba ebisaawe bweru eggwanga naye ennyimba ze yakuba nga zituuka ye nga zaasala however era naye kyayimba gwe mugamba akulegeyo ku posta nga gwe batimbi wagirabako kubaako omunene oweeri tebagamba nti gundi azze wano nti lakedduba azze mu Uganda eno zikona creyo bayitayo waliwo obusibweyo obuseeyo mu Africa eyo ayinayo ze yakubako mu Africa nga ye nga mutimbi omu ng'agenda n'azikuba yali azikuba agenda n'azikuba toga nti yali agenda nti kyeŋŋamba akyali sita ate kati wano afunyewo ennaku zino ssente nnyingi mu Uganda tomalaga musitula ezaffe rero zibadde tezinnajja Kenzo y'omu ku bayimbi abaliko tomutegekera tayimbira milioni 5 gwefunayo gy'omutegeka omusabe milioni 5 tajja wa 10 8 10 because y'omu bakubanya abayimbi 5 abaliko bwe weetaaga ali ku list ye kwega n'okumekeza ngo nti abannayuganda gye bagenda ebweru tebalinakakasaayo kumenya bisaawe ababategeka nabo tebafuna nnyo ssente bategeka kunyumirwamu eringa pate twoche ku mbuzi kukuyisaawo naye nga tewali tuwulire ku mwana waffe w'Uganda munnayuganda bino bye tubanja bandibadde omuyimbi gye bakutwala bakuteekako mu kisaawe n'omanya amaanyi go nga aliwa tewali yadde akuba Freedom City ey'ebulaaya tokkakanya ati mbuulira gundi nti yakuba egundi ebweru mu Europe nga baategeka ye kya mirundi 2 nga baategeka gwe ne manager no Australian skin no David Lutalo
oba oyimbira bannayuganda ate tobashuwa banaabayingira mbatwale wagaze nnyo kweganga bwoba mu nsi kuba nina mikwano gyange kange banje ogedde Royal Regency tugeze nti si abantu 100 era bajja kugamba yangu 4 oba 5 aba abantu batono babana boy bakuba abantu emitwalo 4 ngale bamuyingirira 10 oba ne mama Dr. Jose Chameleone number 1 timuli akonga akubye isawe e Europe tewali ayimbira bannayuganda baba tayimbidde abo banna Kenya baba tayimbidde abo aba ayimbira ku event ngandala bakugaseeko UB40 jeri waliyo oba nti gubadde muzannyo ne babayita ati abantu bajjidde ku muzannyo ogwo nga waliwo ekiriwo oli party bobezi oba World Cup nga oli party bantu bazze kulaba World Cup gosanyusa abazze sinekyo nga bayisa abangi abanene oli saladizi okitegedde bannayuganda bakukokeddeko musango nti tebannatuuka waawo naye Uganda bamatiza ka point gyenkiyugera siri mu kujeregerera muyimbi wa Uganda mbaagala nnyo manyi bantu bange nnyo abasinga bakwano bange but point eri nti ne bannayuganda abali ebweru oba baavu lwaki tibalina kuba gye bali bangi mu nsi ezo zetwogera kati ng'Ebungereza bannayuganda basukka mitwalo 3 abali Ebungereza naye omuntu yandibadde ategeka ekivulu nga kisoboka okubanga emitwalo 2 at least egy'abantu nga bajja ne bakulaba tebabaayo oba bakola mirimu anti ensi nnene babeera mu states za njawulo Abanigeria be bagendayo okuyimba ewaabwe bagamba Omunigeria akubye egundi n'agijuza kituba bagijuza naye waba wagisinze kujjulayo Banigeria ebitundu 4 ku 10 baba Nigeria ba West Africa abantu ku Senegal nga be bali yawo tugambe nti Abannayuganda babeera ebweru bafutwa ku bayimbi beeno tebeyagaliza kimala Bannayuganda muwagire Bannayuganda bannammwe nga bazze okuyimba mugambe wano tewatumala Regency tetumala ebere y'abakukamingi nga boolaba kyayiwe enjayi n'akayimba kamu ajja ku Regency bwali weze nyimba 5 oba 8 abamutegeka ekisawo mugazi akasawo akatandikirwako akatrainingibwamu abaana at least akagezaako nga katuuza omutwalo naye abantu 2,000 mwate mwagala y'omuyimbi bwajja ayagala bamukimire ku mmotoka eyakabi woteri eyakabi woteri ayagala 5 star munyonyi business class waliwo nasaba njija ne bandi yange wanje njagala bwe mma muntwala mundeta ne bandi yange bandi eriko abantu 12 buli omu eyo air ticket egeno mazanga tebagenze because we bategeka watono wanafu bwe banamutegeke wanene tajja leeta bantu zivayo oba eri tebalanga bulungi bapromota b'ebweru okulanga kusoboka naye bebalanga bebatya bebeeralikirira baloza amaanyi matono tebannasala nsala obulungi omuyimbi kati nga boolaba wano n'ogamba nti kyayiwenjaye kamulanga aluwa mu aluwa eyo mu kisaawe namulanga mu bbaala oyo muteeka mu bbaala kati ya ogendo dubalamu olugendo lwanaavuga supakasitomu biki agatemu okusula tiimu jajja nayo nga yeetaga ekisooka eyo yeetagako miliyoni 2 kono manager ate gwe oyagala mu waka mu kitundu kati tajja kugirayo ddala oba bano abayimbi be Uganda bennyini tebeekozeemu kubanga nina omuyimbi omu ali kuba 5 top bw'obala abayimbi ba Uganda agwa bayimbi 5 abasooka mu Uganda munene nnyo ayinza okuba na namba emu bannamba 2 3 talina buzibu nange mboogera nga Dr. Jose Chameleone nti osobola omusanga nina ebbaala we nali somewhere emmenga awo nga buli lwamanda ajja mu bbaala eyo naye ng'ebbaala eyo teweza bantu 4 naye nga nti namba 1 katugeze Cristiano nga inamba emu oba Messi bayinza omugula oba bw'abe najja n'asambira mu vira anti bya mirundi ebiri basobola okuba ng'omuyimbi alinawo night ye nti night yange yalwakuna mbeera Mmengo oba Mmande naye ng'Emmengo abantu abawangaalirawo bagagga ababiina byokola ki byogerako nga basobola okunywa omwenge ogw'obukadde 2 ekiro ekyo oba 10 n'obumeka n'obutaano kati omukulu Jose Chameleone gwolese n'omugamba olw'okuba night yo si kyamaanyi tujja kuwangayo miliyoni 4 oba 2 oba 3 kale oli n'abalamu nti
mu kunywa omwenge wano nga bwe tuzibya paka kusaawa 9 eyo milioni 12 nja kubanzirina bwe tukwatirako Jose Chameleone tumuwako milioni 3 oba 5 lose erirudda tikyewali nga Chameleone afuna 90 abayimbi gye bali basindi balina bebekulu yalina eyo bayitanga batya naja zentambula nendaba abayimbi awo ku ekololo baziba banazo nayo zentambula gundi eyo mu kilabu nolaba omuyimbi ng'oli ayingirira cupa ya 14 naye nga munomo watali muyimbi cupa era eba ya 35 kwe nga bongeddeko 5 ebyo bya muyimbi kati sales zino obungi bwazo bwe bamultiplyinga nti bafunyeko 10 bafunyeko siringi 10 batunze crate 8 bagenda odduka ddagatta ngomiwe bamuwaayo 5 agenda naye bamuwaayo akakadde kibaawo ekyo tekikakkanya kitiibwa kuba kati gwe okoze mu media ne wali wayinza obaawo ka media akatandika nga ne studio ziri mu maka ga muntu naye gaffe twaga media yaffe ebeere y'amaanyi katuyite Nurdin Ntege tumuwe milioni 2 buli mwezi oba ntuuze ekyapa kyange musasula omwaka wano ng'ofuna milioni 10 ogenda n'okola milioni 2 wadde TV terabwa anti chances bayinza okuwa ebirubirwa byabwe twagala tutandike naawe tuzimbe audience yaffe nti mumpa mmeka sente kuba nsobola ogenda mu kifo nesashumu ndi muyimbi nga basolooza emitwalo bayingiza abantu 4 nezijjawo ne bafikka ebweru omugaga n'agamba nti naye manyi parking tugimenye tuwongeze kuba demand eraga weeri naye omala kupimisaamuko so kyekyo ebigambo by'oyinza okuwa abayimbi ba Uganda nga tumaliriza abayimbi ba Uganda saagala nnyo bawabula be bamanyi bye bakola kubanga bakaaba naye ensonga gye ekugenda ebweru baka nti bapromota bwe batuuka eri mbu balance tebamubawa kyokka ensi gye balimu oba ogenda kukola overstay oba visa ye egenda kuggwako tosobola kwekalakasa abayimbi bw'oba ogenda ebweru olina okuba ne return ticket nti bw'oba ogende ticket ekuzza already ebansasule anti aba akuuma kasente ke anti return ticket kati okatukuuma kyanjawulo ekirala bw'oba obooking osobola okugaziyaamu ku nnaku nti ngenda kuyimba tugeze lwa 5 oba lwa 6 n'omanya kale nvaayo ku Monday anti kati ono hoteli gye yakupangisiriza ye bw'oyimba olwokutaano nga babibookinze babikakasa nti hoteli yiyo ne receipt yiyo kati ennaku ezo n'oba ng'obanja akasente ko ng'oli kushuwa nti hoteli ennaku naye si kinene nnyo babasasula bwe biganye biba biganye ekyokubiri bw'ogenda mu kifo ne bataleeta bantu kiteeza kuba omunafu omuyimbi gw'otaleese tunuulira b'oleese olyoka obanja balance gwaba munafu already waŋŋambira nze njagala naye woosabira milioni 10 oba omanyi kyozitowa kati bw'ontuuka mu kifo n'enfuna abantu ba milioni 3 nga nakuwaddeko 5 abaleese kuba nze sinze muyimbi nakutimbi walanze bubi nenkulanga naawe n'okimanya nkulanze nojja enkuba n'etatonya nabano bajja mubaleeta milioni 3 oyagala milioni 8 oba munafu omuyimbi nga gwe maakyazi oyinza okitwala nti nkubbye naye indirectly gwe kennyini mu mutima gw'oyinza ogaine nga ndi munafu wano wajja abantu babukadde 3 nze ate njagala 10 n'ogamba nze njagala sente zange noli bwakubuuza bano abantu lwaki tebazze ng'omugabuzibu bwe kwegamba abayimbi babeerengamu n'ensa batunulire ekibaleesi bayingiza ku okujjako oli ng'afunye abantu naye waba tafunye bantu nga buli kimu okikakasa yakikoze muba mwembi mukoze loosi lwaki gweyagala oli yaba akola loosi yekka because nze naze kukola ati wazze okukola naye omulimu guganye omulimu guganye because nakulanze njagala abantu baweza bavaamu sente milioni 2 nkuweeko 8 oba 5 ozze oleesa abantu ba milioni 4 ab'ebyuma weebali poliisi weeri abakubi b'ebyuma weebali anti enkyaba onompita nanyini kifo
Enkyabo n'opita sijja kukwata muzinda nga ate nze nnyinza okuzza nga olede tuleeta abantu oba omaze okundagako oli waddemba obutadda kuba sigenda kuzza omulala akutomere iya omulala nakutwala banakutomera banna palaso tomwogeddeeko bamulanga wano nga buli bamutwala ayagala milioni 15 12 yasala basatu ne bagaka tuve ku palaso yabasala milioni 15 ndoza zijjika mu Uganda buli wantu osobola ozifunayo andi bwenkuwa milioni 15 nina funaana ate nyogeddeko abayimbi kyeza ngenda kukozesa asatu nofuna milioni 4 nsobola ofisaako 10 oba 5 newe nkubere 15 manyagala asatu awave milioni ana nga abawaka kyenkugambye kati bamupapira mu mugero mazanga kiganye naye yayinza okuganza sibibala however nawulira nga palasa abayimbi bwe biba biganye nga bateesa abasinga nga bateesa ne nga kwongereo ka show tujja kukola ewalala bwe bityo bayimba abamu babikola abantu abana ne bagana Yesu tukiri nti omuyimbi lwaki ogende watu ne wagana n'obanja balance oba mufu gwa abaliko ekizibu sibula abantu abantu baffe abapromota nammwe mbagamba kimu omuyimbi sooka opimemu n'omusobola okolako ground survey olabe bantu mumwagala ekirala nsabayo ku bapromota b'ebweru mufunemu engeri gye tufunamu bannayuganda mubagazi tutimbeko oba oyita kamiliyoni Bobi Wine Bebe Cool Palaso Alien Sikini basindi abo bakube ekisaawe ba Shiba Spice Dana Gravity Omutujju King Saha squad ngeyo batugaye bannayuganda lero bagenda bakuba bali Wembley bali mu O2 Arena mbalese mugeto abagenzi London kukuba ekisaawe ky'abantu 6,000 tufunemu at least 3,000 ndi bannayuganda batuddaako balaba ndongo yabwe kuveeka nga yeyo Afrika kugawe otwale kadongo kamu twale ofirigo twale band wala bali cream nga muntu ebetaaga biwininwaje bine bikuba endongo wale sindi nakubaraga Bebe Cool nakubaraga Shiba nakunamira abantu awo kuba Shiba nakuba kamino nakuba ne Bobi Wine ibweru ayimba n'omuteekako n'abanga yakulembedde poster waliyo mali kibeere South Africa oba London kyenjagala mbe promoter mpulire endongo nebino bakujjana bakunyuza hani skin kyakubye London ng'abantu bali 12 bali 13 wali abagenda ne bafuna Spice yakave Dubai waneno kuba mwaka fanani ngoli anyumya bana boy yakubye London mitwalo 4 ndio yakubye kunene ne bafika bayimide 12 olukumi ne lubeka golaba kikola titwalidde tugweka tunkuba yabadde wali nono nagamba basaze ente mwenda tumanyi kyabadde wano mukeno gwedda bugweyagala gwolya ati kiri wano assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh uzire bulungi bado batojeko gibawe WhatsApp message muziweze timuyomba tuteesa butesa mpabulanga gibaddire mu WhatsApp yo ku 0701 55 85 63 plus 256 701 55 85 63 teka kote setulabe gwe byogerako ki bwentu mwendabise mubeere bulungi mwera